In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Banna Wadde ogamba ki wamma? Nekyokola bw'otegeeza. Mukwano ndeka amuko. Ndako. Ate omuzeyi tonteekako obukoowu bwo. Wandindese nno kuba naye mukono gwange lekako gufuneko we gubeera. Kati okiwulidde naawe. Onoonya gunteekako. Nze ne bwe nteekako olugalo bwe nti owulira ng'ofa. Kati njagala okkakkane. Wulidde? Oli ku ki? Ndeka ndi ku TikTok. Sayitirivu. Ze ŋŋamba twegweko ku Monday oba mwegweko ku Tuesday. Mugende oli otya mukadde? Neeyagala okufa. Obulamu buli butya? Tebulinga bubwata. So far so good. Yeah. Nkulaba oyagala kunjasamira. Gwoba oyagala okwasama nenjagala kukomeko maama. So how are you mzee? Long time no see. Ndi luno. Ng'ofunye enkululo z'omukwano mu face olinga gwe bayiiridde emmere gye baagize. Enkululo z'omukwano nino zifuna siringa gwe atagufunangako. Era gwe bwe babyanga abantu basiba bagamba abantu bono nti nina omusajja. Naye gwe obeera nti ki? Nina omusajja. Omulina naye anti tolina mukwano. Ebyo byanjawulo byombi. Okuba n'omusajja n'okuba n'omukwano. Minza okuba nga mbeera muri. Ti baby tugende. Yali ayagala okuleeta olunanga limba aguleete. Aguleeta omukwano agunjigirize. Tali kiddira. Naye okimanyi nti ekyo kyokka kyeki. Oyo ye yasinga okubunyenjirize ng'ate nange sinnayongerako. Ani? Yali akumanyira. Yali akumanyira tagenda kiddira. Yakakasa nti mu nsi mulimu ate abatakyagala naye ate nange era nakitegeera nti era tokyafunye mukwano mu duniya muno. So oli ku Executive Media subscribing, liking, bobala or sharing eno bagiyita Executive Media. This is real time with Mimi. Gwe eyakagendako njagala obeere nga subscribing, gamba mama wo, gamba tata wo, gamba mukwano gwo, gamba omwana wo, because eno channel yokka gy'olina okulaba nga teyeesittaza. Omwana agiraba, omukulu agiraba, osobola okulaba program ne mama wo ne tata wo. So muli mutya abanjagala kosa n'abatanjagala temuyina kyakukola yenzaaliwo. Yeah, yenze muwala wa mama Medi omu bwenti muwala wa bomutima omuyanja muganda wa Katikiro wa Buganda nzenzeka ngate abakutte Ddamula nga neddira mutima omuyanja. Batasuubira kutakati. Nakyo kiteekeko. Yenze anoonya omusajja nga alina ssente.
nga naye toyina kamanyiiro yenze empisa anoonye naye nga nkakasa bw'oba onkutte bulungi banzigira bwe ziri nga nkakasa bw'oba onkutte bulungi osobola ozifuna yenze FBI asinga nsobola okunoonyerezaako toli FBI toli ya KGB kitegedde ndina muzeeyi Kagatte wano gwe nno munnange omukyalo omusiraamu aliyo naawe atali musiraamu nga wandyagadde okutwegattako mu initiative yaffe egenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 23 gye bayita Hijab Nation beera nga waguze dda tiketi yo okwambala sharia ebeere ya black abaami amakanzu gabeere meeru bingi nnyo by'oteetaaga kusibwa ku lunaku olwo tugenda kuba nga tetwawaddinga abakyala 6 be mwanominatinze ku lunaku lwerimu tugenda kubeera nga tulaunchinga magazini yaffe esookedde eddala ey'abasiraamu mulimu ebintu bingi emikko mingi nnyo gy'oteetaaze kusibwa articles mpitirivu nnyo z'oteetaaze kusibwa ani agenda okubeera nga launchinga magazini eyo wandyagadde okumanya ki ekiri mu magazini wandyagadde okulaba ku magazini yaffe ey'abasiraamu bwefaananye you don't need me to miss 23rd August 2025 at Thaban Center. Join us, light up your candle, empower yourself with the Hijab Nation team on the 23rd of August at the Ban Center from noon to 8 p.m. Nkoza n'omusajja omukadde mwenna gwe mumanyi obulungi Muzeeyi Kagatto tugenda kubeera nga tuwayawayamu wano na wali naye nga wano we twogerera aba Patricia Interior World be bamu ku basponsors baffe kosa aba Print Creations Uganda gwali ayagala okuprinting ekintu kyonna Kagatto ono gwe mulaba njagala mu describing abanje ennaku zino aludde okubeera ku internet kubanga abadde yazaala yawasa naddamu n'azaala omwana omuto tubadde basekawere talina sente z'amata n'omubuuza ku myaka gino emikulu ozaala biki nga tolina na sente z'amata be bano abongedde ba single mother mu ggwanga lya Uganda buuza ku bantu tugende maaso naawe ekyakufuula single mother nalinze ekyakufuula single mother nalinze mu mwago ekisinza okwongera ba single mothers be mweyogeza mimwa gyammwe mukwano nze si mumwa ate mulimu engeri gye mulasanamu nze omumwa gukola where unnecessary so you cannot be an idiot and I not become an idiot. Omanyi bwe ntunuulira engajja bangammwe n'empalakitali ngammwe ezoogera mbu basingo mothers mwagala mu bibadde maaza musinika ebinnyo nandiki mugamba nti muli basingo mother kuba abasajja ababawasa abawasizza gwomu oba mwagala mube bana mulembe kuba basingo mother mubeere badde mothers lolwekyo bwe muba mwogera bye mutegeera ate mulwanyise nnyo ekintu ekyo kubanga nammwe muyinza okuba nga muli bamu ku bacontributinga obwa single mother okukola ki okubeerawo n'olwekyo mukigenderera kati otegeera ddi lwe tuba tukola wangi otegeera ddi lwe tuba tukola lwoba toyasamye producer tewampadde wakola naye sirina wakola naye sikola na muntu anvuma olwo mbangu angambye mbunja sama kakati kale mbuulya bw'ogira oti oba okoze eki ng'ekyo kyobadde okola nnyo olwo oba oyasamira kuba ndigwe ekigambo tokimanyi vocabulary eyo togimanyi okuba yita okwasama kati tandika okwogera producer njagala bangulireyo akatebe abantu bagala mu kamera situukamu simanyi lwaki okikolawo otyo abatuukamu lwaki mu vidiyo zo mba ndi wala oli mumpi ekyo lwaki weekwata obuvidiyo obushoti obulaga mbuno bwatikwata ennyo oyagala abantu bakumanye ennyo mbuno nonkwata nga ndi mumpi ndindako naye twogere amazima tuve mu byokuba producer nyimpaya mu videos abantu bakiŋŋambye because nina omukyala eyansanze naŋŋamba but Zubeda here you look tall why is it that the camera does not do justice on you kitiyinza okuba nga wasanze Vanessa yes producer fucking shit linda oyinza okuba nga wasanze Vanessa nga ye bw'ayimirira naawe oba tooro producer mu video zo onnyimpaya nasanze omukazi ajati naŋŋamba Zubeda the cameraman does not do justice on you you look short in the camera but when I meet you like Ofono on the way why do you do that obuwanvu bwo mu passport yo wateekamu nti wenkana ki nateekamu futi 18 inchi 18 oli mumpi egyemisumaali gino inchi mukaaga 3 ngambye futi gwe totandika kati nza kusinga obuwanvu emirundi 3
ndiko futi 6 ndiko futi 5 n'inches 8 nze gwate nobera mukyala gundi gwe kuleti nyanga bazipanze baba basalako akatundu nolwekyo manya bulijjo woogwa. Lwaki omuntu aba ageraageranya muntu munne ku kuleti? Anti zoso kati producer nkupime kati lwaki omuntu ageraageranya muntu munne ku kuleti? Sisobola kugeraageranya and you leave it hanging. Nkugerageranye n'ebitaala by'okukkubo Olega kinyindo. Gwe olw'okuba oyina guyindo kati ow'ekinyindo omulaba bubi. So tutandise bwe tutyo. Ndowooza obugambo bwaffe obunyuma mubuulidde. Twagala okulisaayo Honorable Shamimu Malende. Kulikayo naye ekintu kiwagambye ffenna tusaleko enviiri gwe olw'okuba obadde na ntono ezizo tezijja kukuluma. Naye ate gw'ogenda kusalako ki? Lwaki agala tusaleko enviiri? Nedda ye teyagambye ndi ayagala musaleko enviiri. Yagambye abasobola ba prisoners. Kati bw'oba toli prisoner kati ogenda kusalako zaaki. Like tubalage tuli nabo. Please bwe muona kuwala nga mugenzi okuziika kizibu nnyo abantu bagenzi okuziika bonna ne bambala black. Kakati gwe tosalako ate don't comment. Lekera bali abanaasobola okusalako. Nedda mukwano. Kakati wamma kulikayo mu bulwadde naye maama Shamimu byose bye yafuna mwami. Kakati era kyeva njagala ne Shamimu ate oli mwannyinaze ate ne muwala wange njagala afune omwami. Nga goba munnange mbagoba naye munnaye nange neeraliikirira oli sibagoba kuba ye talina mumwe naye munnaye neeraliikirira nange. Shamimu ate wavudde kuva mu buto. Ate kyaliko nti aba ayagadde bw'agaza okwogera. Era kwate twewuunya kuba nti ayogera. Ndaba beeyongeredde ddala okwagala Malende. Simanyi gwe okiraba otya? Nkirabira ddala era kyenavudde neewuunya nga ndaba batuuse n'omuvunaana nti obeera otya n'abakwaniriza abangi ne bamukwata. Yerindako baamukutte. Omusango yakoze gwakuva mu ddwaliro. Abeera atya n'abamwaniriza abangi ku kisaawe. Nati abadde me ba palamenti. Ye polisi ya Uganda kati bwetuuse. Lwaki olina abakwaniriza ng'oko. Naye yawonye kati gwa family. Notubuulira yawonye. Yabadde era tannaba. Naye kaka olw'okuba tannaba ng'ate kino kimuluma nakyo abantu be bamuluma abali eno. Nati n'ennaku ziggwayo. Ennaku ziggwayo naye ekyokukola nti kyekyo yabudde agamba nti kiki kyo. N'agamba kankomewo. Bwe yakomyewo abantu mu kumwaniriza nga bamwagadde. Nga bangi nnyo polisi n'enyiiga. Polisi teyagalira ddala nti waliwo abajja ne batabamanya nti baakomye nawo. Kati si bya kisiru. Kati gwe ate bw'otuuka okukwata alina abangi kitegeeza gwe b'otera okulaba tekubeera bantu. So Shamimu Malende is back for the woman MP. Lutereereze si Malende. Erinnya liri Malende. Shamimu Malende is back. He's back. For the woman MP. With a bang. 2026. Yes. Nupu tenatuwa ni. Obena gwolooza nti nupu beena wabo kabi banaafuuka MP. Muleme kwogera ebyo. Ati gwegenda owa kaadi. Anti si yekka yafuuka MP ne beetawadde abalala basobola. Ate agenda kujjira kweriwa. Bulijjo bw'etamuwa kaadi agenda kujjira kweriwa. Bagaana omuntu okwesimbawo. Tayinza kuva mu kibiina. Sigamba nti aba akivuddemu. Ssekikubo yavaamu bulijjo teyeesimbawo. Gwe kyogamba nti palamenti eyo tolabanga mu bantu bazze nga tebalina bibiina. Ate abantu bwe baba baagala gwe baba bajja kulonda. Kati singa bagiwa Luyirika. Bwe bagiwa Luyirika. Anti ono ye yeesimbawo nga Shamimu aba teyeesimbawo nga Luyirika. Tegeeza. Ekibiina kiba kiwadde, kiba kituwadde ow'okulonda. Kiba kitugambye bwe tunuddemu mulonde Zahara. Anti kakali ekibiina tekitu owninga. Kyenjagala ate nakyo omanye. Kitegeeza Malende asobola okujja nga independent. Anti kati omuntu bw'aba nga asobola okwesimbawo. Oba nagira mu PPF. Asobola okujja nga people's gundi peasant. Atasobola. PPF ye yani yase mu Uganda. Ndowooza. Waliwo PPF, waliwo NPP. National Peasants Party. Waliwo ne PPF. Waliwo n'ekyange. Ekikyo bakiyitaani. FUF. Kwamba abakyala abatonotono. FUF family. Ojja kwasamira n'amazeeyo bwe kiggwayo. Gwe kimbuulye FUF. Muzeeyo olaba kigenda balemesa abagagga. Nze omanyi mpangadde n'abagagga bino wammanga.
omugagga bw'omukubira n'omuwulira ng'alina gw'ayisambu agamba asooka omalirize kino kati kolani kino beerako ku simu nga toyogera omulinda amalirize oli akuddeko aba akumanyi nti kooli ku simu ebyo bisanyusa abagagga omugagga bw'agamba ekibiina kyange bakiyita FUFF tomalaayo linda mpaka waanennyula amaleyo bwe kiggwayo ekikusibye mu mbeera eno gy'olimu butamanya bwe bakwata bagagga otegedde omanyi lwaki nkuumye abagagga singa mmanyi era singa nange nkola nga bw'obakuumi butaba na mpisa njogedde FUFF obadde omalayo mpu fewer women ngaani kyembadde ntegeeza abantu okolera abantu oba tokolera bantu nkolera bantu abantu babuulira ekintu ekyo abantu bali iga nnyo so president akalulu we kali kamwegezaamu president akalulu we kali kamwegezaamu kati kagwegezaamu kati okuba nga kamutwala agenda nju ku nju naye yakegezaamu oba kati kikuwadde kino ekyokuyiga nti ne baba toli mu kusaba kalulu funayo obudde olabe abanayuganda bo bali mu mbeera ki nze naye yantiisizza kuba kati kyokola kino kye twali twetaagira ddala awolina okukolera nompaayo n'akantu yes akuweeyo akantu pulezidenti ampeeyo akantu nange ampeeyo akantu ajje mukyaze ku executive media ku real time with mimi ate wamala pulezidenti ampeeyo ne ka drop yes asooka ayimbe wali mpenkoni nkuterere mshororo hururu wa mhorere okoma wali mpenkoni amala agambe yo gibeereko subscribinga gitege gikwate eno oli ku executive media yenze president w'eggwanga president Museveni Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni Kibuhaburwa ndi ku executive media ne Zubeda Byantalo ate amala abagambe nti mukaleete mukakube mukawenje mukakuume ate akalulu ajja kuba naye awenja kawenje kati olwo nange mmanye nti ondimu ombeereddewo nkubeere kuba kati olaba pulezidenti wanaata tuwadde kantu simanyi kubanga toyinza kuba mainstream yokka UBC temala mu pulezidenti temala abawagizi bo tebali ku UBC wokka ate bamugamba nti yokka yerabwa buli wamu nedda bwe bamugamba abawagizi bo bali ku executive media okiwulira nze ampeeyo akantu kyennatidde kimu kyokka kuba nina ebibuuzo byange byenjagala omubuuza muzeeyi bw'onaaba olina bibi byogala kumubuuza si ebyo tojja mufuna nze yaffe era freestyle muzeeyi tugenda kuba mu freestyle wati mulimu bintu bya siriasi abasajja bo babeera wali nga bakuumye naye saagala nkugira kubanga ffe tugenda nyumya bintu byaffe nga bwetusekaaseka tunyumyemu butoobwo tunyumyemu ng'omanyi mbeera n'olugambo lw'abantu ababoda baba balina bye bampadde I don't want to take things personal and even your soldiers should not take things personal. Ebintu bali bitwala personal. Mayo disclaimer nga bukyali. Ate n'ekyokubiri. Musayo tuwayo akantu okimanya abagenda ku YouTube za. By'oyagala okunyumyamu. Mu by'okunyumya obutobwe tajja kigira. Kuba naye tabujjukira. Nze ndeete emboozi zange kati kuba nsobola kuba nga mmanyi abaloga muzeeyi. Ng'ababoda babaŋŋamba. Abamuloga. Muzeeyi ne mbamubuuzaawo ye muzeeyi ekintu kye kiba kyagga iye oba nedda. Okimanyi nti bakuloga ne mwana wange Zubeda muzzukulu ne mugana ne muzeeyi okimanyi nti bakuloga naye tokimanyi yes because emboozi zaffe bwe zibeera so ne mubuuza ebintu bingi muzeeyi bye njagala omubuuza kuba nina ekibuuzo kyange kyagala mubuuza ku gundi Moses Ali kiterekedde ebbanga ddene n'ekindi wano ku mutima kale kati kitwale ndi nze ntudde wano nze ye sisula wano kirimanya n'ekibuuza muzeeyi naye nga naye muwadde akaama nemugaa muzeeyi kikubuuza temuva mu mbeera naye tova mu mbeera nange nabadde muzeeyi ampeeyo akantu nabadde nze nina ekibuuzo kyenjagala jjukira abantu baagala nnyo interviews zange muzeeyi mpaayo akantu naye buli ampaayo anjokyeza mu kamera muzeeyi bw'aba tanjokyeze mu kamera anjokyeza mu kamera naye maama wange abaawo awo maama ye n'agenda nazo
n'agenda nazo ne blaza aveeyo ebweru musooka mujje mukuume essente zibajja tuwa mu kantu muzeeyi kagenda okuuma n'ekirala njafuna kika kyonna kisooka kijje nga njagala kuwa magezi nkuwa magezi maama abanga yagitutte nebulooza yagitutte bw'aba naakwokya ate tokkiriza nti onaazinona ono omumpeera bweziti tokikkiriza nkugambye tolaba Aida Mugo yanjokyeza mu kamera abantu banjokyeza mu kamera gwe kago atasobola kunjokya naye abantu banjokyeza mu kamera mbanjaga muzeeyi anjokyezaawo n'omugoma gwe bayokyereza mu kamera n'abalanamu njagala muzeeyi anjokyeza bayinza okuba nga bamugambye 5 ne bamuwa 3 njagalayo ko interview njagalayo akantu ka Maama Mbabazi Maama Mbabazi eyali prime minister nsabayo akantu kuba nina ekintu kyenyaga okubuuza kuba nkolera abantu kano akantu kali kategeeza ki go forward ng'olinga tugamba tugende ne tudde mu NRM like abantu baali bakyebuuza aba border I want you to clarify more on that waliwo nange kye nabadde njagala okubuuza era mukwano so Maama Mbabazi naye ampeeyo akantu negunte teyandikuwaddeyo naye Mbabazi anjokyeze naye mu kamera tumukunde teyandikuwaddeyo tumukunde yalagawa tumukunde tomanyi yajja ne yeesimbawo nga avuganya movement ate kakati yajjidde ku kadi ya movement nga ayagala bwe mupi kati yali ategeeza ki nejja tumukunde ampeeyo akantu kakati embeera gye tulimu yabyabufuzi bwemutuma akantu muza tugeyabtemulowoozaomwana muli bantu baffe tetujja bassa ku nninga tujja kubuuza bibuuzo biri simple njagala ne speaker ampeeyo akantu ebigambo byogeddwa bingi ate mukyala munna Honorable Anita Amongo nsabayo akantu nenyamutoola kuweeyo akantu nyamutoola agira nnindamu mami annindemu owulira gyendi level gy'oliko kati awo Kadaaga gw'oleeta speaker Kadaaga atakyali naye ampeeyo nze kyamuyita speaker bampeeyo njagala mwemma musoba nsobakyaza wa nze nkolera bantu ffe tukolera bantu ate mumanye embeera gye tukoleramu maama Kadaaga oba nkyaze Namuganza onalibo Namuganza apaayo akantu ali mukambwe bagenze bamugamba kakati tabuuza nze ebyo ngamba bano abantu benjagala lwaki akambuwalira munne tebeyagala lwaki tebeyagala bwobanga omuwala namuwalane ate mulage nomulaga mulage amuwalana bya ddala ate Namuganza bw'aba akuwalana anyiiga wano ne wanyeenya muzibu era kyekinyagaza omukyaza naye alikkiriza balina kukkiriza kakati okugjako ajja kumala kulaba bw'oba oyagala Namuganza akkirize mainstream is not going to work for you please we have voters decide over akantu mutuweeyo akantu on a serious oba oyagala sokokyaza Namuganza oli ajja kujja yekka nti nga gundi yagenzeeyo ajja kujja naye Anita Amongo yenna asooka nze siriiko ebyo mwenna sirinaako side naye nga nze nkolera abantu Honorable Anita Amongo njaga naye mugimanyi wano freestyle ate saagala nnyo bintu biri serious abakumi oba briefinga so abo abantu sofa list bwenfunako omu bagendagenda nga bajja kweyongera bokka mpola Anita Amongo Namuganza Maama Kadaaga President Museveni please Mbabazi ne Tumukunde betwagala Mama Janet tasobola nga lwaki takampa olaba agaana agenda munnankani mu parliament mama nti gwosituka n'ogenda ewuwe anti ne balinze banaye mumpita nja kujja naye saagala mu kintu kyonna kyakugamba nti bakuyisa akantu mu nnyindo let us be cautioned bala kukebera nankani Mama Janet emirundi gye bakankebera Mama Janet tojja mulaba ne president tojja mulaba wajja batekoka kuyisaamu nja kumulaba byakwerinda bya ggwanga I will see him at least intuula wanaatuula eri nja bimuweereza eddoboozi mweriri muzeeyi mugambe sawundi olinawo akabi sawundi waali nja kuba muweereza muga naye bajaga mutudde kumpi olugabo lwange teruvaayo bulungi ngaomusibiri kumpi wemukola muganda we muzeeyi koli kikola ogenda okumaliriza ng'oli ku mpingu abo abasajja tebemoolerwako ne bwe muba musaaga nze nabalaba ng'asamba mupiira nga bw'omutuuka ennyo
bakutunulira nti oyagala kuba muzeeyi ndobo nga bakutunulira kyokka ng'ate endobo yo tebagijjamu mu kisaawe oba olina ogikuba wabula mma mugimpa mumbuulira amateeka bajja gakuwa bakugambe nti ebyuma bitwalayo wiiki namba ate eno wiiki namba akola ki bane nina gundi emu ne saawundi wa mulindi gumu wemuba mumpa interview eyo temuŋŋamba nti ebyuma bituuka ku State House wiiki namba ero wiiki yonna nja kubasibula eri protocol okugyawo nga ssente mumpaddeyo andi eri protocol ezimba ezaawo eyo wiiki kyolina okuma gwolowooza lino ojja bagwako bugwi nno ŋŋenda wa Kagame wangi nanti bampisa ayagala kantu mbu he saw me yakulaba yeah mbu he has been seeing my interviews running all over I would like to he said I want that young lady to interview me ani a Ugandan young lady ani gwe bali bagamba yanga kuyemba yanga kati gwejjukira mu myaka gyange mw'otabalira mw'ozaala kati ondabanga mukulu munne nedda mukwano naye wakula kikulu kyova olaba yandabye nampita teyayise gwe gozaaki yagambye that old man I see not around let him come and tasobola nandi baamubuulira nti oli muto naye nga akuyita kwetegereza oba oli mukulu kuba alaba omubiri gwa kikulu so mu mbeera gye tugendamu mbeera ya kalulu abantu be kati benjagala otutandika okukolako abayimbi jja baddira I'll come back to you mumpe emitwalo 610 waliyo abantu abalina ekitegeerekeka lwe luseke lwe munkuba ate ne bamala ne banywa nti sente nazimazeewo dda ayimbi bambeereddeo kanjogera ebitono naye for now okay let me rest with politicians ne bwe tuba mu Christmas era tugenda na Christmas bwe mala bali abanene Shamimalende Shamim Malende ompeeyo akantu ne Zahara Shamim tujja kwagala ndowooza wiiki ki Zahara Luyirika tusooka Shamim noonya ne Amina Lukanga mbuulire akalulu yakabbye oba nedda ate ye Amina abba bamubbira kabbiri ye tasobola kukabba nga ye nze ngenda mubuuza yajja kugamba nti nze abalonzi nze bwebwo bwe bampadde ne Shamimu nanfuma naye tujja mwagala ndowooza nnoonye ku Ajati ye munoonyeko Ajati Namyalo yabadde akuuma akalulu ampeeyo akantu naye ye yakugambye nti ye yabadde tayagala bintu bya njwanju ebyo Namyalo yabadde strict yatambudde buli wamu wona ng'agenda so good producer write that list and please contact the State House that I'll need to do an interview with the president as early as possible because like the elections are near and he needs this audience too. Yes, president wanaatandika okulaba YouTube nga etamuyamba kiba kituleka wala atandika ogirabira ddala nga y'amaanyi because tusasula omusolo we pay taxes alina mapeesa yagamba mutaye talina simu ya smart president atulaba alina oli omukyala we akwata essimu amubuulira ebibeera ku internet president atulaba president mu 7 years Shamima Zubeda Byantalo anze akola real time with Mimi era nga real time with Mimi eyagala okubeera nga ekukyazaako naye tuba n'ebibuuzo by'ababooda n'ebyabaana b'emmere naye ababooda baba strict muzeeyi babuuza ebibuuzo byabwe nga baagala bwe bakikubuuziza bw'oba okiddamu muzeeyi amaama mbabazi bwentyo naye musabayo akantu n'ensaba Honorable Anita Among akantu n'ensaba Maama Kadaga akantu n'ensaba Afande Tumukunde akantu n'ensabayo amama mbazo mamaze ne president sava ndoza tugira tukomaawo schedule yaffe eri tight so producer make sure those people call you naye ukimanyi tuli serious nnyo omulundi guno because YouTube ekintu kyamaanyi nnyo ate bana bwana twagala president tumunyonyole kino bwe kyabadde tamani yagala n'akantu ka his excellency Bob Wine kakati tulina buli omu ampa akantu koni his convenience ate tubanyonyole na kino nti bw'oba oli ku executive media oba oli ali Australia oba ali Zambia abaakulaba naye ku Australia abatakulengera gwe bagamba nti I'm now becoming an international journalist that's why I'm going to ate kyakuyamba gondi kufa makishali kufa kati gozi boliwo ne interview ezo zonna buli omu ajje ng'ategedde naddala omukulu wa Maama Mbabazi nti ya Luganda mukwano ejja kuba ya Luganda bukyabeera butalwogeranga I do not want to be ashamed internationally
buli muntu alukolera kwadoza bwagende China era producer funa njagala olunaku olwo tukola ku bantu abo njagala oteekewo obunkenke obulaga president eno kyetuliko sikyamuzannyo kuba president badde njagala akantu ako akampeere wano ate naye tamala gatuula nga bino atuule amanye nti no badde njagala si station eri laptops zaffe oziteeka awo yes station yagiteeka wano I'm going to hire a tent be with laptops abo banajibu njagala najibu atambule butamusireyo kamera bwatyo nga talina kyakola ng'atambula nayo ng'abamulabe bagamba nti beeri gyakuteekola ki njagala ote Juma ne buli obupale bwe obutamutuuka nga Juma yali waati ku kamera tatemya alinga ali ku gundi kweno Isima na studio Isima kali musirise abere mwonna njagala mwambala obukooti bwa executive media. I want to show the president that this is not something minor. It is real business. It is real business, like real business. So njagala tubeera live kunakoro nga network tebafaringa muyadde. President wabeera ate network izo tebafaringa. Njagala ebyo byonna babijja kusagala jamming kintu. Ati awo mugambire ekintu nti ozze wano nemanya nti tubeera n'amateeka ga naffe tulina amateeka agaffe aga wano. Yes. Ebintu ebigiragira network bikomeri. Ebijaminga ekirala saagala abakyala bano babateekeko obunkenke njagala tubasigale nga bakola emirimu gyabwe. Ngazze wano. Yes. So sikugamba nti atulina oluguudo lwesibye gundi gyali. So ndowooza wiiki ejja. Producer, wiiki ejja nkola interview eyo. Nedebe wiiki ejja. Make sure I call them. Make sure I call them. They call you. Make sure they call you. Yeah? Akantu kano katememu. Okabampeera ba State House. That I need an interview with the... Yes. Because anoonya kalulu. Ate tetuli meetinga nti aba executive media ate nti twagala kuona aleme tuli meetinga kuba naffe tetuli meetinga basajja be. Mwenna njagala mubeererawo nga muweereza ebibuuzo. Njagala mbatuuze mu tent kajiiko. Polo yambala. Ali bwerere. Ebibuuzo byammwe mubiweereze. Ali bwerere. Akapapula okawoowa amagye. Akapapula okawoowa amagye. Lwaki tukawoowa amagye nga ate tukola naawe tukola n'abamagye. Ajja kuba walindi w'amagye. Nandibeefuulira. Kati ate nzaawo. Oli ondekawa. Gwe no njamuga nina abakadde bange. Benkozesa. Olabirira. Bendabirira. Njamuga nina abakadde bendabirira nga yegwe example. Mugambe nina abalalu benfaako nga kajiiko gwe nzijayo. Nange ngenda mugamba nti nina bagundi. Nzandi nze ngendo bba mu kamera kyogere. Nina ba Rubino. So, producer, on a serious note, I need those interviews. No, you want them to call him? Yes, let them call you, but wuli ready. But their convenient time. Yes, President alabikeko wano. We are not going to go to State House. Yeah, told about Ambulida. These are studios. Naffe wano wetukolera. Tugenda okukola obutandika nnyo President Mukasana kasusse. Tugenda kufunayo tent wano. Executive media is not take out tent. Naye munnaye president bw'aba anajja ng'onaayogera naye poze eyiye eribeera eri ate mwenga muli president ajja atuukirira kati abantu nze namulabye atuukirira abantu emizindawo tujja jigira tujja gifuuyira naye ekifo kino kyonna nja kukeera nkifuuyire president ngajja naye nze kyenjagala bw'abazze baleme kutaataaganya bano bakolera wano. Tebajja bataataaganya. Abantu kyemmanyi bagenda lemu okukola nga beewuunya ekigudde mu ggwanga. Because I'm going to interview the president. Bw'omaliriza oti ng'asiibudde buli gw'otumirako bw'otya. Nvumemu. Ate olivuma tuliba tumukyaziza ffenna ovumaani. Mwe mugenda okuba mumutudde naye maaso. Agenda kugamba nti oyo mumanyi muzeeyi gw'ogamba. Oyo mumanyi. Mugambe nno munnaye bwewamusuula. Yeno mbonaabona naye naawe totufaako. Mugambe muzeeyi ndi ku migugu gyo neetisse. So this is real time with Mimi. Naye omulabi waffe omulungi beera ng'otegeeza president eno bagiyita real time with Mimi. Amawulire gonna ge tukubuuza gaba gavudde mu babbooli. Wategedde ekigenda okubaawo ku Lwokuna? Lwokuna lowooza ate bagundi ba chairman b'ebitundu bagenda okuba ba chairman si be babalonda.
obutemu buli mu kalulu ako mu daddi. Nze natidde dda. Wallahi sinayo kalulu kali mu ddogo. Na butemu. Nga kakalulu kene. Ne eŋŋumi, ebyasi. Ebigambo ebikaawu. Kalulu kali mu eddogo. Ng'ate ka kibiina kimu. N'okufa. Ng'ate ka kibiina kimu. Kuba abalala bonna tebannako kola bumyufu bwabwe. Ate nayagadde n'okukubuuza ne ngamba nti kambuuze ggwe atera okuba ennyo mu bintu ebyo. Lwaki ataaka NRM bakayita kamyufu? Ate bo bayero. Lwaki bakayita kamyufu? Bagamba batya? Nti bagenda mu kamyufu. Era akamyufu ka NRM. Era babadde mu kamyufu ugenda okakana nga Shamimu bamukoze eki? Bamukubye ettale. Kakati we twebuuliza nti aka NUP kanaaba kayero. Kati yaki. Agambe tugenda mu kinzaali kya NUP. Nedda neebuuza lwaki bakayita akamyufu? Mwenye kye kifaanana nga kiri abakazi amaze okuzaala omwana ate n'agamba nti ye single mother. Aba maama ali yekka. Kye baba bategeeza. Kati aba ayagala bamuteekeko mujja we. Babeere babiri. Aba yeetaaga musajja. Aba yamuzaala mu ki omwana? Mu musajja n'omusajja n'agenda. Ate n'atuula ku mpisa zembi. Kakati nga gwogwo mu mwoyo gw'ozaala omwana n'omusajja ne mutuula naye ewiiki. Gw'ogenda okumala okuva mu bwannakawere ng'omusajja akyasobola okwogera naawe. Olaba ovuma muntu nga nze kati wano. N'onjira oti n'ensigala nga sirina bwendi. Nze nange ky'ova olaba kati nfubanga bwe nsobola buli ekyetaagisa nkikoze ntaddemu ssente ya buli ngeri okulaba nti omusajja yenna abanga akusinyaako agenda okusembeza bw'ati mubuulira ki kyagenda okufuna n'embeera enaabeerawo ng'akututte. Awo tujja kugenda bulungi. Era oluusi waliwo lwe nalabira ndebwerebe nga ndaba byonna bye njogedde binfudde busa. Njagala kubuuza bakoze enguudo wazirabye? Wano kino kye bali mu kukola ne baziba kowabe nga waliwo petrol station. Bwe batyo enguudo bwe zirina okukolebwa kitegeeza bano baba bayingira mu road reserve. Okuziba batya? Nga tolinawo okyamirayo. Bagenda kuziyiwako leeyo endala newamwa ku dduuka bayiyeewo. Bayiyeewo naye teyenkanye na gundi. Ako tekateekwa kwenkana kuba amazzi galina okutambula nga gakayitako. Kati ngamba nga bw'olaba nti nno mbadde nnyingira. Okyama ewuwo. Mbadde nkyama oba kale ku mafuta. Kati nga tokyayinza kyama. Kati ate ab'amafuta kye baakoze ne baleeta ttaka ate kukoolansa ate. Ab'amafuta bajja bakole bwe bati bagumiikirize bugumiikiriza nakibuuzaako ku Katumba. N'agamba nti erira eyo eyasooka. Nedda eno leeya yaweddeyo. Bwe baba bamazeeyo waliwo ke baaleseeko kali ziri inches nga 5. Naye emmotoka era teyita. Emmotoka ye bannafuna bakyeta linnyawo. Talinnya. Olaba n'eggaali bw'ogisindika. Ettaka oshegedde. Kati abayiwa ettaka nabo baliyiwa mu bukyamu. Oba kati ne mbuuza tebali kwonoona koolansi. Bamwonoona. Naye kampuni gye baawa okukola oluguudo omulundi guno tebalowooza nga kampuni ziri zaali zikola nguudo edda. Kampuni ziri bwe zabanga zikola kapeva ako kagundi bakayita road curb gye bateeka wookyamira eba esilendi olaba akantu ako kati bweti ŋŋamba olaba kano naye kati erina kubanga kali kamera yandibadde etunuddeyo n'ekalaba naye balina bye balaba nabo ate ku simu yaabwe. Balina ate bye balaba. Kati bakaleseewo kakati babadde balina kakola awakyama nga walinga kano nga kali wansi. Kamera yandibadde tunde wali naye balina bakyawulirizamu akantu ke twogerako kafaanana naye waliwo kadi musalewo omulimu gumu mukole olugambo oba mujja kukola oluguudo we lukyamira baaleseewo road curb ng'eno gye baaleseewo naye yandibadde webakyamira wonna nga bava ku main nga kafaanana nga bw'olaba baakola eyo nga yo ekola ki era walinze weyabayi nti ne bw'aba wa ggaali naye kati wenkana bwe wati anti kakati awo baakoze kati buludoza zokka ze zirina okuyitawo. Kati engambye ku mafuta nti ab'amafuta emmotoka zaabwe okuyitawo bakole bagenze ne baleeta emmotoka z'ettaka ate ne ziyiwawo kati ne zikola ettaka ne likola level y'emu. Awo okutegeera kw'aba kampuni ekola enguudo oyinginiya w'oluguudo wajja okirowoolezaako nti baali beetaaga okukola obuntu obwo buli awakyama ate era bwe banaaba tebakikoze abantu bajja kwonoona oluguudo ne drainage gye bakoze efe kuba ettaka ligenda vanga wateridde mu drainage ne drainage eyo gye bakoze nayo tebagikoze professionally kuba drainage eri professional bwebe weekyamira amazzi tetuuka wano butuusi ku nsonda bweti amazzi gayingira eno bakakola kaveeri nga kasilantinga ng'amazzi gamaze okumanya we ganaatambulira ngeri gye gatambulamu
singa ogaleka ne gajja ne gakola force yaago ejja kuleetera road cab eri maaso okuvaawo naye ekyo kati olw'okuba emirimu tebagiwa bantu bagimanyi bagiwa bantu be bamanyi oba okitegeera kati ekyo nakyo kijja tuviiramu okuba nti sente tukozese nnyingi mu kintu naye nga tetufunye ekintu kiri ku standard n'olwekyo baddemu bakole amazzi we gayingirira okuyingira mu gundi mu drainage ze mwakoze ekitali ekyo road cabs zonna zijja kwonooneka ze mwataddeko kuba bagenda n'ebikirala ne drainage ejja kufa olw'ettaka lye bagenda bayiwa buli omu waasobolera okukyamira ewuwe ekyo amakampuni nga Starling neddala bagiyitanga Molem nga go gakola ebintu ebyo mu ngeri esinga obulungi kati waliwo ne kampuni endala bagiyita Colas kati bagiwadde okukola enguudo ezisinga kati mu Kampala Colas kampuni eyo kati yegenda okukola enguudo z'omu Kampala ezisinga obungi naye yo nga bw'eba ekola n'awakyama mu maka g'omuntu ng'ekola ki ng'esooka neeyiwa nako kagundi okweyongerako mu maaso oluguudo luleme kufa mangu luno welukyamira ku fiida weekyamira. Nalaba Namukasa akugulira ddaayi teyakwatamu. Yali agamba okungulira ddaayi nze nakugamba saagala ddaayi. Lwaki yali akuwa ddaayi? Anti nga mbwalaba yali alowooza nti enviiri ezo nze envi sizimanyi nti mweziri. Ne mugamba nti nze ddaayi simwagala era ne bwembeeka mba neeraba nga nzirina era nkimanyi. Ate kino kyali akola ekyokugulira ddaayi yali ategeeza kimba okuze nnyo. Alowooza ffe tetukulaba kyoyiise. Mundaba okuyiikako si kifaako. Naye toyiise nina omuntu gwe nalaba gw'osinga emyaka. Mwogere omanyi otya nnyo omanyi otya okwogera yogera ani gw'olaba geesinga emyaka omanyi mulowooza nammwe mujja kuba ne Ssenyange yatidde omwogera. Ssenyange watidde okwogera omuntu alina emyaka emingi alowooza munayinza ogamba oli gwe twali tuzanya naye eyagwanga ebigwa ebyokumukuma olaba bwe mwogeddeko n'oyayuya n'okwayuya naye ensi bwetyo abantu abasinga obungi ensi ebagunze bwetyo kakati gwe tunuulira Muzeeyi Magala alina emyaka emeka? Muzeeyi Magala agenda weza emyaka aga naye olaba gy'ali laba gwe wensa nti Muzeeyi gwe waliko omuyeekera naawe ogyogendeko muyeekera eyo sipiidi kwogendera ekendeere gye misinde gye mudduka empewo gye musulamu mpozi waŋŋamba abasirikale bbutu wammwe era kye bampanvu ne mugisabika baŋŋamba bbutu y'abasirikale battooyi era that's mugundi mu biseera by'entalo wali osanzeko omusirikale asitamye nti agenze wali kupama ositama tebakubba ekibumumpu n'omutwe ne gugenda n'ogenda okusituka nga omutwe bagukubye edda kati lwaki singa n'abapoliisi tebabagira ng'olaba abapoliisi bazifundikiramu n'empale tebazifundikira era kyali in fact edda baali basiba ne party list yani nga bw'omala okwambala stocks zabanga zikoma eno nga empale ogisonseka muli bwoti mu ngatto bwoti ate n'osibako bino ng'ebya military ne kikoma eno nakyo kati omutaka ono bw'aba yagize n'atawaguza naye abatanyogoga ate obunyogovu obuwulira nga olutalo lugenda mu maaso eno olutalo tolyawo olaba ekintu kikusuna nga bakugoba n'otamanya nti kikoze eki kikusunye olutalo Muzeeyi njagala oddemu manyi tulinayo episode y'olutalo njagala Muzeeyi addemu ampa olutalo abaana ba guno omulembe tebaagula bimwe bakajiko temwawulira mboozi ya lutalo tulinanga 10 nedda njagala tugenda kuddayo era mande Muzeeyi ampa mboozi ya lutalo bannaaye ate nze ndi Kenya kuba nze nakwewunya mu lutalo ate n'ofunisizaamu omukazi olubuto gwe bakuzaala mwaka ki? Nze banzaala 2020 Muzeeyi nga weekanze nnyo kiki anti kati 2020 emeka? 2 njagala gamba 2 like bakyogera batya 2001 kati mukwano oyina emyaka emeka? nina emyaka gye nnina bakuzaala 2 meka? 2021 oyina emyaka 4 anti bakuzaala 2021 like 2001 oyina emyaka 24
Gwe kyonna gwe bw'obalabala mu kikuwa. Nedda mbuuza ndi sibitegeera. 2001 daddy. No kakati kambuuze omanyi njagala tugende empola. Iye. Waŋŋambye omwana we alina emyaka omuto alina 7. Omukulu alina emeka? Simanyi. 11. Wazaala oyina 7. Nze simanyi naye nze abaana Mukama yabampa. Baali bakyewuunyo. Abaana beekyewuunyo. Yazaala ayina 7 omwana asooka. Nga bakuzaala. Nze sigenda kukwana. Ate obadde oyinza okukwana gwe taata wange. Anti mpulira osala emyaka ekisusse. Noba nga wazaalibwa 21 ng'olina omwana w'emyaka 11 ng'olina n'ow'omunana. Ffe twakeera ozzaala. Wazaala olina 6 eyaddako n'omuzaala ng'olina 13. Nimwe mulowooza nti ffe oba mwogerera mumba mumanyi nti tebamanyi kubala. Mukwano gwe amanyi muzeeyi nze nazaala. Okuzaala sigaanyi. Oba bwe wazaala ng'olina 31 n'ogamba nti wazaala. Naye ekintu ekyo kikuggyako. Kakati gwe bw'okiwulira bw'otyo. Kati ffe mututye be mukigamba ne tusanyuka nti tuli bakulu. Naye gwe onyiiga olaba ne gundi bwekuweddeko. Make up bwekuwedde nako. Neekuba make up nze. Oyo ky'oba okoze kyonna yaba make up ne weesiiga kizigo kya bulijjo n'ossaako lipstick. Yenze nzeko omukazi asigadde e Kampala nga neesiiga ekizigo kyange kya tip-top n'entambula. Ne weekubako ne weekola kasigeko. Kasige Prim Touch yakakola dda. Kamala okubira ku Prim wano. Naye maama. Abagagga babaweddeko ddala. Baani ffe? Ate ng'okyaliwo batuweddeko balagawa. Ndeeta abagagga abapya. Sike kalulu. Bajje naye waliwo ne gwe twali gundi tajja kudda. Ani? Mukyala Kibuule. Kozi ye tebamukuba ku kalulu. Yani. Mukyala Kasolo. Yali yesimbyewo. Kozi ye ekifo kyalimu tebakironda. Abo bakima. Kutobani Center. Again, initiative, it is more of charity. Nzijedi August 23. Naye njagala oziguleko nga bukyali. Sente oyizo zikozesa. Ndaba nga tonna kukubira eddi Prim ojja kwerabira. 15. Kale. Mutumidde. Kuba ngenda kujja eyo ndowooza ongulye ne ku biriyani. Gwe Kagato mukazi wakuba akasige. Abimanyi. Leka naawe kakati wuuno. Gwe omulaba takakuba. Kati ino ogende wa Prim wali tubamukuba akasige. Mukazi we mambi muto. Muto myaka 45. Muleta akuba akasige. Kale. Kankunoonyezeeyo ne ku bagagga wano mu kalulu. Tiketi nno abantu kati zateeka nti. Zandeega bwenyi. Zampaka. Owa. Lwaki olowooza nti gw'okuba akasige bekka omanyi nti bakazi abafa bo tebabusobola? Naye nze tombuuza bibuuzo. Sinze Mukama yanzijidde yanfuna ndeetera omwesigwa wuno olaba alabikidde bw'atyo mu masuuti olwo n'alabika atya olaba nengulidde bw'atyo olwo n'alabika atya mu fiitingi ye nga njogedde nnyo maama nga nfunye n'akasente olwo bwentyo bwe mbeera. Baby, I'm so addicted to you. Butter. Naye okimanyi nti abakazi bayimba. Receiving money is something else. Teri anyimbira ansanyusa kumuninga nga Butter. Producer, njagala genda wali wa Hajati anguleko ku ticket. Lwaki tonta? Ate tugenda fiira bufiizi wano. Tetunalya yadde akamere. Nze mwangulidde bijuice n'ebirolex. Munnaye producer ayagala kumala kulaba muntu ng'akutuse n'agwa wali. Nakkiriza yes. Sematimbe enjala emuluma. Nakkiriza kati njagala kudduka ngende noonye bwenzireeka. So please omuntu omutaamuko. Omuntu omutaamu producer. Sigundi omubiri
Eddadi ne tokyogera nsaze. Osaze naye ati gwego. Manyi gajja kunzigwa. Nedda osaze. Saze? Kwokusala osaze. Kubanga gwe katolaba. Okulabika bulungi. Naye omumwa. Madde sinaba nakimalayo nti awo nfunirirayo okwo. Ekyo kyo tekijja kusoboka. Omanyi ntya nnyo okweswaza. Gwe nze sijja kulimba. Ne bwe nkulengera obulengezi nga mulina gye muli ntuma abantu genda owulira abo kye baliko. Bwe mpuliramu ekigambo ekyo n'olinga agamba mukali tugende lanchi ejja kuba ya wano nga nze ngenda mbasookawo. Twala munnange tonye, we've got the chance. Ebintu ebimu byetaagamu okwesuula eddalo kati otandise kuyimba buyimbi n'omunaga n'omulamya. Naye wanyimbidde ekimbeewo. Ekimbeewo ekya Halima ekimbeewo. You guys have not edited? Kale musiibe bulungi mweraba. Nti naba akole ne ya. Nebeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi, ositule n'abalala tusanyukire wamu, okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, Ecop, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Executive Media. Focus, innovate, succeed.